Hassan ye yali mukyala w'omugenzi Ivan Ssemwanga era nga wetwogerera giweredde ddala emyaka 8 n'omusobyo bukyanga Ivan Ssemwanga avambula mu bwensi. Olwaleero omu ku baganda b'omugenzi Ivan Ssemwanga ali mawulire era nga asitudde olutalo alumye n'ogwengulu ku nsonga y'ebyobugagga okwosaako n'abaana b'omugenzi Ivan Ssemwanga baalumiriza nti omukyala eyali muko omugenzi Ivan Ssemwanga Zali Hassan abaana tabawanga kifundikwa kya kubeera nga bali connected ku family y'omugenzi. Olwaleero omukyala Zali avuddeyo n'abaako message mu bukambwe naye mu ngeri yatakulekera naawe tomulekera naddiza mulamu we gwatakyawa kitiibwa mu njogera ye so nga ate n'emulamu yavuddeyo nga mukambwe ku mukyala we gwatakyawa kitiibwa mu njogera ye obukoowekoowe nono n'amuvuma kikiine nti kinene. So kale ngenda kuwa bino byonna Zali omuwulirize bulungi mu kunnyonnyola kwe, then updates zaffe zigenda okuddako ngenda kuba nkomawo nkuwe omwami oba kiine muganda w'omugenzi Ivan Ssemwanga entabwe. Zali Hassan agamba nti eva ku masomero g'omugenzi Ivan Ssemwanga agasangibwa mu South Africa ge yaleka era ng'obuzibu obunene bwe bwasinze okuva kwe kuba nti ono kiine muganda w'omugenzi Ssemwanga yaggiddwa ku kakiiko k'aba directors oba yasuuliddwa n'aggyibwako ekitiibwa ekyo. Ebigambo bingi mu njogera ennyangu tugamba nti waliwo okuwanyisiganya ebisongovu ku nsonga y'ebyobugagga bya Ivan Ssemwanga omugenzi. Kankuwe Zali then muwe obudde bwo tugenda komawo maasawo n'omwami kiine naye omuwulirize mukaddeke. MTN etuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rokutanunga mwenda August Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula kumomo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu po jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 po jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekedwa keti events wawulone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Kinene, watukotyo kwa pointinga mbintu bya Brooklyn. Kinene ngezo kuza abana ba Ivan nga nkyali maka ga Ivan nga toyogera naye nga wamukyawa. Waina claim mbu Ivan yali akwana mukazi wo. Pinto oyo yayina emyaka 2. Toddangayo kwogera na Ivan Pinto oyo nga wa myaka 2 nga nkyali mbufumba wa Ivan. Kinene obadde tolabagana face ku face nga wagamba haramu haramia Ivan watudde totulawo. Kisajja gwe gwali mu audio lero you are trying to lie to the world. Ebyo mubyogere nga mubitunda eri Uganda. Abantu abali South Africa wano abali ku ground. Wano tulinawo community. Tulinawo Ugandan community. Wano tulinawo ba elders. Wano tulinawo abantu abaludde nze South Africa ndudde emyaka 25. Tulinawo abantu abaludde wano bamanyi wajje natandika na Ivan. Wali toyogera na Ivan kisajja gwe mu afudde osembedde odduse mwenna mu bukumpanya bwammwe. Munoonyezza kye bayita executor. Mumuteekeko. Buli yonna mu baloya gye muzunze. Mugambye ba executor. Ivan talina baana. Ivan talina baana. Nga ne baganda ba Ivan wennyini baali baava e Uganda nga bajje South Africa. Mu baloya yonna kasita mwayagala babawe ebintu nga muclaiminze mwe baganda ba Ivan ne mugamba mwayogeranga ku baana buli lawyer gwe mwagamba nti muina abaana ng'abagoba ne mujja ne mugwa ku musasankule gwa executor ne mutegeera nti ene eri gye mwogedde muina abaana babagamba nti they are the rightful heirs. Lawyer yasembayo ne musala amagezi tetuwogera ngenze kuziika sirina mukufa nnyonnyonyo byakudduka nti ngene nzigulewo estate y'omusajja yafudde on behalf of my children saakikola.
maze okukakana ebbanga liyiseewo ngambye kati kantandika ogoba ku bya estate kuba ebintu bingi byali bifreezinze olwa idea Ivan we South Africa omuntu bw'afa idea freezing naye kati ebintu ebisinga tebitambula kangende ngobe ku bintu ngenda okutuukayo nga mwaggulawo file mwetaddeyo ne baganda be bennyini tebeewandisayo nga baganda be mwenna mwewandisayo nga bakazini including baganda babaddala mwewandisayo bakazini mu file eyo gye muguddeyo ye South Africa ya estate mutaddemu muni ba cousins. There is no trace of the hairs in Taina Bana. On hearing that in file wajimpa denjikebe denenga no this is not right. Njikutte bampademu details lawyer mukubidde mpadde lawyer nga mukubidde simu rather bamuyise for a round table meeting. Omusajja n'agamba when you guys approached him mwagamba Ivan had no kids. So he went ahead to register the estate mumanyaga mugundi on simanyaga on your behalf. Never registering your estate. Upon hearing into wali abana omusajja n'agamba it's illegal tagenda chikola n'akyusa. Newabeerawo fights nene nnyo for omusajja afa abamuleeta executor omusajja n'abagamba well mwabampa omulimu but as long as someone is coming forward to say there is kids unfortunately I have to put these kids in this estate. Our fights we zatandikira. Fast forward tuyina okufuna obviously director waba afudde company tesobola kubeerawo nga running nga teyina director ne ba nominatinga ne tu nominate in fact nze saaliko ne mwe nominatinga okweteeka ku Brooklyn City College kubanga main director shareholder yali afudde nze nga ndi shareholder lwakuba nali navaayo nze naleka company nengenda I started a new relationship n'omuntu omulala naye emigabo gyange tejavaayo because nze ndi founder nze saakirako ku makya nembeera ku Brooklyn just gafla nze ndi nkokoto my friend ndi founder nze yakira ku makya nengamba omusajja oyo abantu abakola wano amasomero waliwo potential tukole essomero nanga nze saasoma nnyo ebyo naabisobola ne muga tugenda dikola tugenda kwayaringa abantu abamanyi baja tuyigiriza okukola ebintu bino. That's how Brooklyn was formed. It was my idea. Essomero ne likolebwa era mu dikolebwa empapula original from day one ziriko nze na Ivan tekuli muntu mulala. Mazo genda gye ngenze omusajja yankyusanga director. Ngenda kibaddiramu you can be a director of the company but you're not a shareholder. I was a shareholder and a director. Mukwawukana n'akwata oba director n'amuzijjako oba shareholder teyabunzijjako kubanga nali siriiwo I wasn't running the day to day ebintu bya company I wasn't around nali nagenda nga ndina tifa n'omwana muto and all of that nalina ebyange birala I had moved on naye teyanzijjayo shares zange yazindekera maze okuzaala nirani omusajja essomero litandise okugwa amabanja galinga amabanja okwewolera ku bizimbe kulinga okwewolera ku bizimbe yampita nangamba nkulaba oli mu relationship endala naye essomero lino linfa gwali amanya essomero lino gye lyatandikira bwe litambula bwe likola ki omusajja nangamba olaba komawo ne muganze ndina kawere nalina nirani oyo nga muto ne mwanja kolangako hafudde nga bwe nkuyambako naye nina omwana alina okuddangayo nnyonse nangamba there is no problem naye komawo ebintu byaffe bwe yakyogera bifa ebintu byaffe bifa ate nawe olinamu abaana tosobola birekerera komawo kale kolangako half day maze okomawo emyezi nga giijo yandeeyitira si mwe abanziza ekyo public knowledge South Africa yonna ekimanyi si mwe abanziza si mwe abanzijawo si mwe abakola ki yanneeyitira Ivan nangamba essomero liggwa gwe wali alimanyi nenkomawo mu ssomero nentandika oddiraninga sebo nga tabeerawo ayingira buyingizi kumbuza mwakozeyo mmeka nga yagenda kwecakalira mwakozeyo mmeka nga ndi muli natandika okukola nina n'omwana omuto waka oyo Nilan abafamire muli bazibu nnyo kati njagala nkujjukiza ekisajja gwe kikinene olabika weerabidde kubanga gwe bino ebintu obigudde mbugwi obigudde mbugwi bano abazungu bwe twali tuhayaringa nga bakola emirimu gyaffe batuuza meeting naffe nga tuzituulamu nga tuwulira bye boogera twayigwa okulaninga bizinesi yaffe si ey'ekika
kati oli wano woggana nsuwa gikwerezi nze for 8 years nedda sewo gamba abantu nti omukazi yanzijeko ku bwa director yanzijeko atya yatudde ne executor akwatiridde 50% endala ne bafuna shareholders meeting ne bakola resolution ne banzijako. Just tell them that's what happened because that is exactly naye bikuswaza kuba tosobola kubyogera obadde mu bantu ng'ozimba nze director wa Brooklyn kati baabukugjeeko genda ogambe director wa Masabo geri gy'okola eri bayitayo batya Maraba Stad genda eyo mu Masabo go gy'oba okolera obwa director bo tolina kampuni yo kinene. Don't get me started kinene wallahi billahi tallahi umra yange ejja kunfa. Don't get me started. Tula ku facts. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.